Magnification of Africa ye Pierre Lumumba Patrice Noza bebamu kwabo abantu b'enzoga nti mukama yatuwaabo ne Dr. Sam Kazwe n'abalala bogenda okulaba ekiro kino ekyolwaleero nkwaniriza nnyo ku programu esebiri nze muzikwaga Moses Wamala nkwebaza gyonna gy'otusizaako engalo olunaku n'olwaleero ne nkwebaza okwekumira ku Delta TV saako no keeping the African hopes alive okusigaza ekitibwa kiri nti ddala kituufu tulina ya Africa eyo egenda okubeera ng'ekkiriza tetugenda kukkiriza buli kimu abazungu bano kye batugamba. Africa eyo egenda okubeera obumu, Africa eyo egenda okukkiririza mu nnono enzikiriza zaffe n'ebirala byonna. Njogera ebigambo ebyo olwa omuntu abadde nnyo mpajiruwaga era ayinza okubeera omuzibu okuddamu okulaba mu kyasa kino bwe tuba twogera ku servant leadership, obukulembeze in quotes oba obuweereza so si obufuzi. Magufuli, John Pombe Magufuli yabadde omu kwabo ku ssemazinga wa Africa abadde bakyasigadde abalina omutima guli ogw'abannansi ogulumirirwa ensi zaabwe saako ne ssemazinga wa Africa okutwaliza awamu. Yatandika omwaka gwa 2015 okubeera nga popularity erinnya obanga yeeyongera kuva mu kibiina ekya Chama cha Mapinduzi CCMP era okuva bwe yawangula akalulu ako ddala kituufu kya mukakasa oba yagenda mu bitabo mu record okubeera omukulembeze ow'abantu, a servant leader, ate era okuwalkinga the talk, okwogera ekyo kyennyini ate n'akikola n'kibeera very humble, honest and down to earth leader gobadde togenda kuwulira yadde controversy era zibaawo, teri muntu mulambulukufu nnyo, buli omu 100 ku 100. Olwaleero bwe tugenda okuba tooki mu bulamu bwono wetwogerera kati omugenzi wafidde nga aweze emyaka 61 mu myaka gyaweereza gyokka bannansi beeyo ddala kituufu abadde batandise n'okumukubamu ennyimba yadde nga waliwo when it comes to human rights violations waliwo obumulumulu obubaddewo naye nga bannansi waliko abasinga bakkiriza nti ddala kituufu omusingi gwabadde asimye oba ne abakulembeze abasooka abalala abana abetumanyi okuli ne mukulu Jakaya Kikwete ddala kituufu omukulu ogwo abadde agukutte bulungi. Ebuuzo bwe tugenda okutunuulira kino eno omukulembeze wa wano abakulembeze ba wano mu ggwanga lyattu Uganda bakiyigirako kya tetujja kubeera nga tukijjako kubanga olw'ensonga nti Yoweri Kaguta Museveni mu East African Community kaakati yakutta omuligo okubeera nga yakyaluddewo ennyo mu bukulembeze buno obutali musangu naye tugenda kwongera omuteekamu sport check and balances okutegeera nti ono bw'abanga avuddewo ba Pierre Nkurunziza ndowooza olw'okulya abakulembeze abakafa mu kimbe kino ekya COVID-19 mu East African Community yadde era nzanjukira ne Pierre Nkurunziza basooka tugamba heart failure ate oluvannyuma natugamba nti yali COVID-19 kyekimu n'ekya John Pombe Magufuli ono amaze kumpi sabbiiti ezisoba mu 2 nga amawulire ge tunoonya okutegeera ono omukulu ekituufu ekimuliko nawa waali ekyenjawulo kyalina nti afiiridde mu ggwanga lye ate era mu ddwaliro eryeyo message mu byobulamu tujja gitegeera n'ensonga endala ez'ebyobufuzi ku ssemazinga wa Africa ne mu East African Community ndowooza jagendera mu record oba mu byafaayo kubeera nga yalina will ate anagenda maaso n'agi acting oba n'agikoleramu ey'okulwanyisa obuli bw'enguzi within 5 years ddala kituufu baminisita abaali balemesa eggwanga eryo yali amaze okubafuumuula nga mwolaba mu ministry ya trade ne investment yali amaze okubeera nga aliko ab'enjawulo ominisitule yamufuumudde lwa kulya nguzi. Byetugenda otunuulirako obulamu bwe bye tuyiga saako ne mu maaso Tanzania gyeraga with now a female president wetujja okubeera nga tutunula amaaso gaffe wagenda okubeera mbaniriza nnyo ekiro kino ekyolwaleero negatiddwako ba senior citizens babiri of course bazze balaba ebintu ebisinga obungi si mu ggwanga Uganda lyokka wabula ne ku ssemazinga owa Africa era bakadde bange bano bali in right position okubeera nga bakubaganya ebirowoozo ku nsonga eno ku ssemazinga Africa naye kusingira ddala mu ggwanga lyaffe Uganda ne East African Community. Musumba Moses Solomon Mala negatako buli sabbiiti tufunayo olunaku lwe tubeera naye ne tukubaganya ebirowoozo ebyo bitwala eggwanga lyattu Uganda wamu ne Africa mu maaso ebitavoola ebitakola bitya naye ebigenda okubeezaawo Uganda ey'enkya ddala kituufu nga essuubi liri alive.
mugenyi waffe owaleero ye Haj Muhammad Kizita abasinga madde muze mugobera ku mukutu ogwa muganda wange Dean Lubowa Sava ogwagano mazima mu programu ensite bankadde era muze nga mu munsaba analysis ye okugireeta olwaleero tufunye omukisa nti atwegaseeko twongere oku broadening the subject on the magnification of Africa. Bakade bange mbaniriza nnyo Haj nkwaniriza nnyo sebo nange nsanyusa sebo okumpa omukisa guno okuba nti ozizeeko omulugu gwange ogusoose ne muganda nkono nsanyusa omulaba mugoberera nnyo ebiseera ebisinga obungi olwemba ntudde wange muddiira awo okuva emabega bino nga byonna bikyaliwo alina ekintu kyeyalwanyisa ennyo ekyebisiyaga kyansanyusa nnyo ebbanga ddene tetukiriziganya tetukwatagana mu nzikiriza ndi musajja musiraamu katuleko bantu bange salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh naye nga ndi mugoberezibwe kusinziira ku byayogerako. Saba Katonda abatuuliriza batega amatu sifu abagezi nnyo abasingayo batuwabule baga nti abuzeeyo osobezaamu akatono tuli bantu ogutaba musango nokaddiwa tokaddiye. Nkwaniriza nnyo mukadde nga tubulijjo bakunsaba analysis yo nga banyumira nnyo bagyetaaga ebintu byogerako nga bibakwatako ate nga bizimba eggwanga Uganda. Nkwaniriza nnyo kitange Musumba nja kusabula muse naawe kubakulaba mu bufunzo obw'ekitalo. Abatulaba Mukama yebaze omwebali byonna gye bikola abatakola sibabuuzaako kubanga temugasa ggwanga namwe temwegasa. You are a burden to society. Munoonye ekyokukola kirowoozeeko kiyiye oba okozesa omutwe gukozese oba okozesa emikono gikozese oba osobola okukozesa byombi. Mukama yeebazibwe naye fuba okulaba nti toli burden to society. Ngenda mu maaso n'okwongera okujjukiza eggwanga. Tulina omugugu gwe twetisse gwe gw'abantu abatufuga naye nga basalawo okulinnyisa ebbeeyi y'amasannyalaze tuteme ebibira tubisaanyeewo. Mbuuzizzaako ba ministers bangi ba MPs bano bajaasi bano baani nga oli ne bw'aba nga ali mu kifo kya buvunaanyizibwa nnyo agamba nfumba kunku. Musumba okugattako ne kwekyo kati Minister Beatrice Anywa ayagala billions over 100 okubeera okulaba nakola project ez'okuddamu okusimba emiti. Kati ezo sente twandibadde tuzisaasaanya kuba bye tusimba ate bibatema. Ezo sente biliyoni zasaba singa bazikwata ne baziteeka mu masannyalaze, amasannyalaze gabeera cheaper, bannayuganda ne basobola okwafoodinga amasannyalaze, kijja kwafa much better kubanga kati buli lwenzuukuka ku makya era nkibajjukiza mu abatola ne president naawe nkikujjukiza kubanga ogiraba program eno ba ministers mwenna buli lwenzuukuka ku makya ne ngamba nti nva ekawempe nyingire mu Kampala mpulira amaaso nga gambalagala. Amaaso okumbalagala kitegeeza carbon emissions ziyitiridde ziva mu motoka zaffe abazirina zisirina mu motoka tambulira ku boda motoka bwe mbagirinnye teba yange. Ekyokubiri amanda getwokya buli lunaku nga tufumba n'enku ze tufumbisaako olaba ne barracks zonna zifumba kunku. Abasirikale bafumba kunku, abandi badde benforcing amateeka, abajaasi bafumba kunku, ba ministers bafumba kunku n'amanda. Mpozi State House oba yefumba ku masannyalaze simanyi. Naye amasannyalaze gayinza kati okubeera expensive mu nsi eyaffe ng'amazzi ga bwerere Katonda yagatuwa in plenty nga ne Misiri abagajja wano amasannyalaze gaabwe gali layisi ne Sudan gali layisi neffe tuba twalyaki. Nolwekyo guno ngulabanga mugugu gwange okuyimirira okulwana okulaba nti amasannyalaze gana amakampuni gonna tugagobe. So Musumba mu kisanja kino ekyo kye tuba tumuvinga bintu binyo bituze tumuvinga nawe ne biggo. Wuliriza Magufuli Tanzania yasobola okusazaamu contracts nyingi ezaali zikoleddwa nga tezifavoringa bannansi. Awe tugenda okutandikira Musumba tugenda kubeera nga tutandika okubaganya ebirozo n'okujjukira obulamu saako obukulembeze obw'omugenzi kati John Pombe Magufuli yabadde omukulembeze ow'okutaano mu ggwanga erya Tanzania ngono yalondebwa omwaka gwali gwa 2015 okutuula mu ntebe eyo okwongera okuwa ekibiina Chama cha Mapinduzi CCM okubeera nga kyenyweza oba enkasi okutwala eggwanga erya Tanzania mu maaso. Bingi byajjukirwako era bangi nnyo tumwogerako ng'abadde omuzira omusajja ateerya ntama omusajja ayagadde eggwanga lye bwe yajja mu bukulembeze yali asuubiza nti ngenda kusala cabinet nsale costs oba expenditure ya government within few months. 19 cabinet ministers n'abayisa okwawukana kwabo bali mu abiri n'okusoba
abantu abali bagenda muwanga agebweru okubeera nga batuwalinga abakulembeze ebyo byonna n'abisazaamu kijja genda ku record amawanga gasinze okubeera nga akyalamu ag'ebweru gabadde ku ssemazinga wa Africa. What a leader. Kantandikirewo mukadde wange Haji Muhammad Kizito mu bugambo butono nnyo osobola ku describing oti oba ku bigambo ki byosooka okuteekawo ng'oyogera ku John Pombe Magufuli byotayinza kwerabi ekyomukisa ndi musajja munnamukisa Magufuli bamulonda campaign ya kamyufu nali Tanzania. Okay. Naye nali batabali bangaawo batukubaganya mu nnyo ebirowoozo naye ekikwewuunyisa mu ddiiro mwe twatuulanga Magufuli teyaliimu oba okitegedde mu birowoozo byakubaganyizibwangako mu bakulembeze abaali bajja teyaliimu. Okay, nkufunya kati mwalimu omusajja gwe baali basinga okwetaba bamitanga Lowassa ne wabeerawo omwami mwerabidde erinnya ly'Ekikweto yali amuleese ne bagenda mu kamyufu kaabwe ne bakola n'ekisoboka naye nga eyali key point yonna eyali okuba nabyafuzi be nali mbeera nabo abasajja abakulu waliwo omusajja bamuyita nyina y'amatero waliwo Mr. Dr. Fred Minja bonna ng'omuntu gwe balaba ateekwa okulya akalulu 10 ku 10 bamuyitanga Lowassa mu CCM. Yes. Naye bagenda okuyingira ekisenge bwe bati okkalanga Lowassa pu ali bweru naye mu conversation ezaabeerangawo ze najjanga ku bakulu abo kuba baali diipa nnyo mu byobufuzi obwo ne baga nti sajja ono atukoze bubi nnyo alina owe gwazibamidanga mmembe kokkakanage naye akantu kamukubye eki kamukubye bweru ne wajja omukyala naye nga Magufuli mweyo line yakola ki bagenda okuzerowenga Magufuli yakola ki naye nga era mu kuvaayo nga tebamwetaaga benabeeranga nabo ate nga baali bantu bamaanyi nga boyinza okubeera ne Solomon Male ku bintu abadde banabeekusa batambula nga taliiwo nnyo naye bwe bamala okumulonda nakuba ku ssimu nenga Mr. Matero kiri kitya n'agamba muganda wange Katonda yatuwadde eki ekyafaayo kibatonoonya nti ate ng'okyuse mangu nanga nti ekinkyusiza okimanyi nti atakolinze ku bintu byaffe byenye byetwatukola ki kubanga gavumenti ya Kikwete yali ereese corruption eyali akudde ejjembe omuyitirivu atabangawo kakati bano nga bakimanyi nti n'omuntu ajja essaawa eno ono agenda kutambula mu biki naye Magufuli ngenda okuddayo okumwetegereza mu byafaayo yabeera mu gavumenti eyo okumala emyaka 20 ng'ajja atambula ministry eya works n'agikola ebirungi biyitirivu nnyo naye yatambula emirundi 2 mu myaka 2 okufuluma ensi eyo ekyo kyali kintu kikulu nnyo tekizannyibwako mu Africa ate ng'obusobozi abasinga obungi banyumirwa nnyo okutambula abakulembeze ba Africa simanyi lwaki n'okutambula okutalina amakulu bakunyumirwa eyo liko nabe nti yatambula emirundi emeka najja akyali minisita naye bw'afuna entebe n'alayira ogandi ngenda kutereeza ensi eno nga bwengenda okikola ki nga bwekyogere yasala baminisita ekisookolwako nga bakawangula pate nabagamba pate yaki mwenna abatudde wana naye atalinangako mu fridge ka mugende mufumbe kyayi mukabodero mukafu watu jo kyayi ezo sene ngenda ziteekamu ebwa mwembiri hospital gimanyi bulungi nga bwe manyi mulaga yaffe ennungi empitirivu nnyo okusinga ku mwembiri fugendo gigiragera in terms because ngitegeera bulungi nnyo ninaga nti ebintu sente ze batugenda okukozesa wano ziddewa mu ddwaliro natuka okutuwalinga abantu ku kkubo wasula wenyininyini mmanyiiwo tewali njawulo amaka waali tewali njawulo we watu wa bulijjo baida waliwo n'olugeto luli abo ogenda ng'ogenza okukola ki si bye bino ebyokugamba nti yawedera ku bantu ali mu plot 1 ye nga ettaka yeekazimeka yasangawo agreements zaali zimaze okukolebwa gavumenti zaali zivuddeko emu ku yo eyali ey'omwalo ogw'emyaka 99 ogw'Ebagamoyo ng'ate monopoly gwe baguteeseeko zino zonna egyo tegijja kukola gyonna emigugu gina kuddawa Bagamoyo olugwa ddala salama kati nnyo Haji bino bigenda kunnyumira n'okwongera okutegeera n'okugoberera ngenda kubeera nga nkoma mu bulango kati nnyo Haji agenda tuwa a detailed discussion oba ebyonna ebikwata ku President John Pombe Magufuli byetumuyigirako ssaako n'okufaako ekikutegeeza eri amawanga ga East Africa ssaako ne Africa eno kasooka tukole ku nsimbi tukomewo
Wow, China and Moses Wamala program with Febili Studios in China Haj Muhammad Kizito Saako Musima Moses Solomon Male twongera okuba tochi mu bulamu okukulembeze Saako n'ensonga ez'etololera kakati ku mugenzi John Pombe Magufuli abadde omukulembeze w'eggwanga erya Tanzania ng'ono yalondebwa ku kisanja ekyasooka ddala mwaka gwali gwa 2015 mu kibiina ekya Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi ekyo n'ekibiina kyekiringa kyenale mukyano nti stronghold atera nga ndoza yes kyekigawo kyeniza okukozesa ekyamaanyi ennyo eyo. So obulamu bwono bingi bye tulina okubeera nga tutunuulira bangi nnyo bagenze bamukuza bamujaguza celebrating him nga omukulembeze abadde afaayo ennyo eri ensi bannansi saako n'okulaba nti Tanzania ekulaakulana okudda ku leve endala. Banji batandise okugeraageranya emyaka 35 over ja President Yoweri Museveni ne government ye saako n'emyaka just omukaaga mukaaga musanvu eja John Pombe Magufuli. Bingi bye tuyinza okwogera abamu bye mujja obutaagala kuwulira naye standard gauge railway na biki byonna bingi bye tugenda okwogera ojja kutegeera bwe tunaavyo njakasooba 35 versus 5 years ddala kituufu waliwo enjawulo ey'amaanyi. Haji Muhammad njagala ogende ddala maaso wembadde nkulese obadde okyali ku badde ndi kukyera contract Yes, government ya Mr. Chikota yagende signings nejirikanga jiwadde emyaka 99 tokkirizibwa kukola mwalo mulala omwalo gwe Dar es Salaam wansi ogufiisiza kuliko twapa gyegiri ate nga n'emizigo okkirizibwa kuyisaawa waliwo okuwoka Magufuli najja nagati kiyinza kusoboka era lumu nabonako ng'agadde mugende mu kukola Beijing n'agezaako okusala mu mwaka gumu okubiri December okuva mu December mpaka December ng'amaze okulayizibwa mu November mpaka December 2016 yali amaze okusevinga miliyoni 4 just mu ntambula ezikola ki sikyagenda nnyo Magufuli genda wala ekyo kye tukisoboka ne wano tukisobola twalina kye bayitanga East African Community yaliwo wano Amina agifugiramu yasatuloka 17 kyekimisa male 17 in 2 years Amina yali amaze okuteekawo airline nekola so kisoboka Magufuli mulungi nnyo yew'omulembe gwammwe gwe mulabyeko naye nikankugiddeyo kali akaamini twalina kye bayitanga East African Community naye yasatuloka ne bafuna obutakkaanya wakati wa Nyerere Tanzania ebyaffe ne babitwala emmeri zaffe bazitutte eggaali z'omukazi genzi ezo zimeri zibayitanga zaalingaawo zikawa ne bazitutwalako naye emyaka 2 yasobola okulekawo ennyonyi zisukka ennyonyi 10 nga za Uganda ki era nga tebazibaaje so kati nkulese Uganda Magufuli mulungi nnyo naye ate naffe tusobola okukola ki singa ekigendererwa kyaffe kibeera ekyo nga tuzze kukola bantu Magufuli when he comes yajja kukolera ki yajja kukolera abantu era abadde atuuka omulaba abadde atambula ng'alina gati leo ni kutumbua jipu olwaleero ngenda kutundula ejjute n'abayimiriramu n'ababuuza kiki abantu ne bavaayo n'olaba abasirikale bakankanira ku ki n'amugamba nti gwekola ku kino ali mukulu waawano nti DPS aliwa njagala ansa z'oyo kubanga okunyigirizibwa okusinga obungi lwaki abantu banyigirizibwa okuveera eyo waggulu abakulembeze tebatwala buvunaanyizibwa okumanya bukoze eki ayagala kufuna obukulembeze okufuna ebitunyigiriza nga bayita mu bo naye nga singa oba oyiseeko eno wansi n'oyimirirako ekibuye ku round about awo noga nti abaala mubulira ekizibu kyammwe oyinza okugenda okuvaawo nga DPS w'ekibuye omukoze eki kyekigambo Magufuli kyabadde akola ki ekyo si kyokka leero ebadde evoire Dar es Salaam ogenda Bagamo ogenda Dodoma yagikansolinga nagati kisoboka ezo diiro teziriiyo kubanga diiro ezisinga obungi mu Africa abakulembeze abazungu bajjawo abategeera ne batusikiza abasomye abasajja abalinga abategeevu yasookanga kusooka kulowooza ku nsi nga tanamala kwerowooza nako kino ekintu kyenkola kigenda gasa kye future tulina omusajja ogote wano naye yakola ebintu kubanga amalwaliro weegalife ge twazaalirwamu tugatjanjabirwamu n'olwaliro ogalaba nga yagakola kati so si
Magufuli ng'omuntu mulungi muyitirivu nnyo era tajja kufunika muzibu ekinziremu Magufuli ng'omuntu ali in person ekimanyi ekintu a good man is a good man forget about the tribe Mukalamojja Mucholi Muganda Mulango Munyarwanda but a good man is a good man ebbanga liwamala mu Tanzania ebbanga eryo waliyoko biki byewalaba okwawukana naffe waneeno ku ggwanga Uganda nti bwoba okomyewo wano either wakaaba oba wasanyuka busanyusi ensi izo zibaddemu ebbanga ddene Kenya Tanzania ntambudde nnyo ensi nnyingi mu Africa zitambudde naye ojja n'otunula n'osanga ebizimbe bizimbiddwa kampuni ezizimbye gabola mu Rwanda tuzimbi kino ekizimbe kyaffe ekya URA tuba tulina Tanzania Revenue Authority n'ogenda ku mwalo n'otunulira ebizimbe ebizimbiddwa n'ogenda Manji wa Nyerere Usasani waliwo ebintu ebikoleddwayo ddala n'otunula n'ogenda ku nsi n'ogenda nti ddala ensi ekola ki genda ku transport section Dar es Salaam abadde alina obuzibu bwa jaamu ne eyo system gye n'aleetawo eya bus n'ogitunula n'olabira nakoze eki n'ateekawo ezo eggaali z'omukka kati n'olabanga nti bw'okomawo wano fayiri olina ebintu bingi nnyo by'olumwa n'otunulira ekibuga Kampala wano we tutudde olwaleero ogenda okubala 0 km wetandikira ye post office nibo bwe tuba tetuli wala nnyo wano in 2 km nibo ogenda okutambula mu makubo gaffe agatwerudde biringanga bikobo byante so nga tuli mu kibuga ki ekibuga Kampala ogenda otandika okukwata Nairobi genda okwate Nairobi almost kilomita 35 Kabete n'omumalako nga obuuza wayingidde dde ekibuga bw'obongo okyali mupya bakuvuga kilomita 35 nga gw'obongo bw'oli muki naye nga tulaba kutuuka muki ne kati wano olunaku lumu nali nva Ntebe eyo nenzija nakima musajja mu Japan ku kisaawe twatugenda jala nkumbi n'alengeza nambuza nti akawuga ki yalengera ebizibu bya Senatomia nempulira nga ngudde ku ttaka tulina jana nkumbi wakulwa na wali yegundi aba 7 side we olengera Kampala awo yabuza ekibuzo nenzika ku ttaka yambuza kababuga kyako naye nga we mutwala wena mukola ki kakati mulimu ebintu ebikwasa ensonyi era kyokulabanga nti abakama baffe batambula bakoppeko era teri kintu kimu ku bintu ebyannumye mu maaso awo nali ngenda nga njagala Magufuli aveeko naye ekintu kyenjagala okwogera after ng'agenze neŋŋamba nti bannanga bakulembeze batuule Magufuli akole college esomesa abakulembeze ba Africa abadde qualified okusomesa abakulembeze baki tekiriko na kibuuzo kuba teeka wali n'abalikicalinga kubanga obukulembeze tebabusoma naye Magufuli wabadde atuuse eyo kirasi abadde agirina 5 years guno omwaka kubadde gwa 6 yes kubanga etime gye tuba nayo tekisobola kumala niye mwaka gwa 6 genda Dar es Salaam nawe otandika okudda ku mutimbagano olabe ekiki Magufuli byakoze eki otunule n'ensi endala zonna zigenze zetolodde Africa nti myaka 5 gwokoze eki ekyo kibuuzo kikulu nnyo kakati bali mu parliament bateesa nti bongezeeyo term of office wano mu Uganda ebire ya myaka 7 oli myaka 5 byakoze wemba ntudde waneeno nja bibuuza mu bakadde bantu ba myaka 35 simanya bakyogera ekyo kyakivuddeko yes sir wali otuddako n'owulira ng'okaaba amaziga nga bagaziyiza parliament ekyo kinnumira ddala ne kati mulago omulaba mulago oyo baali mu mutumu 1962 nga bazungu bamutuzimbi yes ekirabo ekyo ekirabo opposite waliwo ki waliwo gye bayita CMY eyo si CMY ezo zaali acres 20 n'omusubi it's about 22 acres Mr. Mulaji akutuddamu atuyambeko ezo kubanga alinamu eri eyo kyansingamu zaali almost acre 2 mwezi nga ziriko amayumba g'abadokita saawa eno dokita agenda okukola ali mbitabeera baga nti badokita bemulaga ebigere babisuza muki mu mazzi kyebatugambanga kubanga aleme kwebaka essimu weevugira olugibaka bwati nti kazolite yasalanga busazi nalabako ne kubendera awo nga waliwo omusirikale ayimirira bwati nayimirize mu lukezivu ekamu okizivu eno dokita nakola ki kikyali ekigendere leka nkubuze ekisembe nga sinagenda wa musumba kiki ekisobozeseza John Pombe Magufuli mu myaka 5 gyokka okukola enjawulo the factors ezo njagala okubeera nga amawanga amalala
nja kujja mundo za Kenya bwetuwa mu East African Community nja tuconcentratingeko eggwanga nga Uganda amawanga Burundi ne Rwanda nonza ninzo giteekako wabanyi ne tuconcentrating nnyo ku Uganda factors ki ezisobozesezza olifiwa n'ebitulemi. Ngenda kugamba ekigambo kiyinza okulwawo okutegeerwa naye mujja kitegeera oluvannyuma. Nagamba Africa nti singa tetugenda kwerwanako ne tuva ku kibayita cat family. Africa tufukibwa kintu ekiyitibwa cat family. Cat family z'ensolo endi z'ennyama bwe muli program. Ne Tanzania Katonda abadde agiyambye ebadde efugibwa zebra. Kiyinza okukugawaziwa ennyo okulwawo kimanya nebadde efugibwa ki zebra. Tayinza kugamba nti bwokyensiko mwerya mwezaalira. Kati family hizo gati mukyensiko osobola okulengera obugabi gye bukola ki obugabi gye buli. Kakati singa Mukama Katonda atusaasira naffe mu abazzukulu baka we are going for future yaffe tekyaliyo zebra. Wajjogera bonna yogerako Magufuli abadde asinga emyaka si mingi kwa after 60 what 61 I'm 54 abadde asinga emyaka emeka nga musanvu myaka mitono nnyo. So we are in that age ey'okufa tuyingidde mwegi emyaka naye mukyaliyo mmwe okusobola okulaba nti ensi za Africa nga ekyafugibwa cat family. Cat family teyinza kukkiriza kiraalo kukula okitegedde. Zebula ekkiriza ekiraalo kukola ki etekkiriza ekiraalo kukola ki. Magufuli abadde mu nsi mu nsolo endi z'omuddo kyasobodde okulaba nti akoledde ensi ye ebintu ebirungi kubanga yasala sente first of all omusala yagusala ng'omuntu. Tunula obutunuzi akisadde mu nsi nnya ndowooza Ethiopia, Uganda, Kenya, South Africa ndowooza zeze ensi nnyo battaano. Naye njagala obuuza abakulembeze ba Africa okola analysis. Abakulembeze buli yali atudde ku ntebe ya Africa ogambe nti twawule bwawuzi sente zokka zatambuddemu okgenda e Bulaaya ojja kwesanga alina university 30 zeyali badde azimba mu nsi ye. Nja kuddewo Haji abatulaba n'abatuuliriza leero programu eyinza okubeera nga ejja kubeera nnyo nzibu nnyo eno wesibe bbiri nti kyekiifula ekyenjawulo hard facts abatulaba abakulembeze bandisaga mu gitwale for granted naki ate era sibuka mu bakibano bakadde baffe tuwulirize nnyo ensonga zinene ng'egye bazisengeka. Musumba Moses Solomon Male nja kutandika bwenti. President Museveni bwe yali alayira ku parliament wali omu ku abasanyuka n'oga nti tufunye omukulembeze naliwo n'abasuubiza nti alese fundamental change w'enkyukakyuka ey'omuggundu so si okukyusa obukyusa abakuumi awo tujja tuukawo. Nesooka omuliro okufa kwa John Pombe Magufuli kutegeeza ki eri Tanzania n'amawanga ga East Africa okusinga ddala Uganda. Nemuddwa nnyo olw'okufa kwa John Pombe Magufuli. Nze mugeraageranya ne Likwaniu owa Singapore. Likwaniu yagamba nti okumanya gy'oyagala to understand the present and anticipate the future one must know the past and have to have a sense of the history of the people. Kyokumanya woli osobola okulengera gy'olaga oba ebirijja omuntu kimwetaagisa okumanya ebyaliwo ebimala okutegeera obuvo oba obwafaayo bw'omuntu. Likwaniu yava mu China, family yali by migrants. Ne bava China ne badde Singapore. Bw'atuuka e Singapore ne yeebuuza twavaawa tuli luddawa twagala kulaga. Naga okay bwe tubeera gye twagala okulaga ki ekigenda tutuusaayo. Abazungu bwe baali bawa amawanga gonna obwetwaze Uganda, Kenya, Tanzania bayola bebalaba nti bajja kuba babbi babateeke mu buyinza oba mu bifo ba activists abalwaniranga independence abazungu baali tebabaagala kale bagenda okukwasa amawanga gano independence obwetwaze balina be babazizika nga babegenda okuyuza bano bye bakola. Ojjukira nti Obote bamuteekako Amini musajja watu teyasoka nye atoni yali mu hierarchy ey'amagye kuba yali mu King's African Rifles nga waliwo abasomye tebasobola bawa bifo kuba tebajja bakolera kye beetaaga. Era jjukira nti abazungu baawaga nnyo Amini awamba Obote bwamala okwamba ne bagamba kiwedde katusobola okukola ebyaffe. Naye olw'okuba Amini yayagala nnyo ensi ye yabeefuulira mangu n'agoba ne bano nabali
naganirira I have to nationalize. Tetuyinza kubaana bagwira nga bakola gwakubba bakamindi gye batanywesa n'agoba abayidi n'agoba n'abalala naddira economy n'agiza mikono gy'abakijja abannansi. Abazungu baali baagala nnyo okunyunyuta Africa kye tuyita neocolonialism. Tebaagala muntu akolera nsi ye, baagala omuntu akola ekibayamba bajje wano banyunyute. Nkuwa ekyokulabirako, twalimanga pamba, abazungu batwala pamba ne bakola engoye ne bazza engoye ne tulina ente tulina goonya bajjanga wano amaliba ne bagatwala e Bulaaya ne bakomyawo engatto ffe tugula engatto kati batuwa mivumba kuba gye tusobola and stupidly tukyagula emivumba. Infrastructure esobola okuzimba amakolero gaffe nfu. John Pombe Magufuli bw'akwata obukulembeze, so kansukire ku Nyerere bw'akwata obukulembeze bwa Tanzania, y'omu ku breed ya African leaders abasalo ne bagandi abazungu bano batubba ne baplandalinga wa wealth kati ate baagala okwongera okutufuga through neocolonialism tubejjeko. Musajja watu n'akwata kye tuyita socialism, communism, n'atandika okuzimba communes n'abagamba tukolere wamu tuzimbire wamu. Naye yatuuka ku point na realizing that it was a mistake. Yandiisa abantu ne bakola kuba abantu okukolera awamu emirundi mingi olw'okuba tebabeera na bwannannyini tebateekamu maanyi gaabwe gonna bagamba oli kaakole. Now Nyerere bwakkiriza ensobi ye n'asalawo okutta bw'ata ne bajja nga bamuddira muki mu bigere. Kati ne wajja breed y'ababbi naye ng'ababbi bano bawagirwa bazungu kubanga baagala jjukira nti buli mukulembeze wa Africa bw'ababba tatereka wano, atwala Switzerland, atwala London, atwala US, atwala Paris, atwala wa gye batwala. Era bwe batwala bwe bafa sente zaffe zibulira eyo. Ezo yito gy'okomanyi gye zaalaga ng'afudde of close to 1 billion pounds. Butono nnyo obwasigala wano naye ezisinga zonna zonna zaabulira eri. Kakati John Pombe Magufuli agenda okukwata Tanzania ng'obubbi bukudde ejjembe n'agamba no to thieving. Bw'atandika okukwata ku babbi baatandika omukyawa ne bamuyita dictator, authoritarian, kati atuntuza abantu. Naye ng'ekyamazima yali akwata babbi. Omusajja bw'akwata obukulembeze n'agamba lwaki mukolera meetings eza gavumenti mu ziwoteri ezo zisazizaamu. N'atuna n'abuuza naye zino semina zemukola buli kiseera nemwewa allowance temufuna misaala. Bawananchi bali abaavu bezo sente bazifuna. Siddamu okubalaba nti mufuna allowance ndiza meetings mu hoteri. N'atulira foreign travel mukimayeyo kyeyo bye mutaleeta wano buli kiseera bweru nnyonyi ebyo n'abisazaamu. Kujjanjaba tulina kujjanjabirwa wano. Yalina a heart for his country, yalina omutima ogwagala ensi ye, yalina omutima ogwagala abantu be. Tuve ne ku pan-Africanism. When you talk about pan-Africanism nga toyagala nsi yo and you think you have sense. Omusajja yalina omutima ogwagala eggwanga lye, ogwagala abantu be, ogulumirwa common man, ogulumirwa owawansi, ogulumirwa omunaku atasobola kubeera president, atasobola kubeera minister, atasobola kubeera commissioner, atasobola kubeera PS, atasobola kubeera mu kifo kya buvunaanyizibwa nti oba revenue connector. Naga nno sente zino ezitukuŋŋaanya si zaffe, z'abantu, zirina tugasa ffenna. Era bw'atyo n'akola buli kyonna ky'akola nga kigasa omuntu wa wansi, omuntu wa bulijjo. John Pombe Magufuli bw'atandika okukwata ku babbi abaali mu gavumenti ye, olwo bw'akwata Pombe Magufuli abadduse mu exile bamuyita dictator, bamuyita ki? Abalala ne bajampinga from his party to opposition. Kati be bawakanya ani, be babadde bamuwakanya, be bamwogerera bino, be bamwogerera biri, Bulaaya wa, be beekalakasa mu mawanga amalala. Akati yoyo John Pombe Magufuli tabadde na mutima mubbi, abadde omusajja ali polished, ayagala ensi ye, a visionary,
alengera ewala era ng'alina kyayagaliza ensi ye efuuke erebere, and he has worked to achieve that mu myaka 5 n'akola difference. Awo endetera ekibuuzo kiri omukulu oli eyalayira nga muli ku parliament nga oli omulaba ne musanyuka ne mukkiriza nti ddala kituufu aleese enkyukakyuka ey'omuggundu, abaana bano abatandise obitamuza ku mikutu egya mutimbagano ayinza okuba nga baakalaba ensi, obagamba ki ekyo okutandika ogeraageranya emyaka 35 egyono n'5 egyoli, olabya ddala nga oli owa fundamental change ng'ono yowa mere change of guard? Gwe abaana bw'oliita ffe lwaki tuleeta ffe? Abaana balina kye bamanyi. Kati uliza tombulira babobi tombulira bano bato, they know nothing. I know naliwo yanimba nensoka nemumatira Museveni ng'abeera ku TV n'ogikyusa ng'onoofuna emirembe gizeewo. Njagala kulaba Museveni kikyayogera atutwala ku ddaala ki naye time yatuuka n'outliving his usefulness. Hopes ze yatuwangalayira zonna ndezifa. Kankwe kino Pombe Magufuli alwanyisiza ababbi abali mu gavumenti ye n'abakasuka ettale ne bafuuka opposition. Wano ababbi bw'oba oyagala okuba omubbi omulungi ofune emirembe yingira movement kuuta akadingidi era president yondabiranga ddala sebo nze nkolera campaign tewali mubbi atayagala gavumenti ya Museveni. Haji gwoba omumanyiyo omumbulire kako ekyokulabirako East Mengo gimanyi it's collapsed naye nga tennagwa eyali chief accountant waayo bamuyitanga Lukwago musajja yagagawulira mu East Mengo naye nga chief cashier wa East Mengo ye cashier we ffe twamukoleranga emirimu ne mugananga Ntanda twali mu company bagita Atlantic Decorators naye nga batukola emirimu nga okutusasula atusinika wa chief cashier wa East Mengo. Sente za East Mengo nezize tewali njawulo. Omusajja ono gwe njogerako yali nfanfe wa Cardinal Emmanuel Nsubuga era bagendanga nnyo naye eyitale nga musajja mukatuliki mulungi nnyo yalimanga enjaga ewaabwe yerakaayi. Kati Museveni bw'akwata obukulembeze n'asooka n'ayagala ndowooza okukwata ku babbi, bwe bamukwatako batandise omuvunaana ne bamuwa amagezi nti kati ky'oba okola yingira movement ate weesimbewo ku NRC kubanga ewaabwe yalina obuwagizi bungi nnyo, awadde abavubuka ssente, abawadde emirimu, simanyi aguze bugaali, buli kibamu bakolera emirimu era ng'eri ye kabaka waabwe. Omusajja bwe yayingira bw'ati National Resistance Movement n'ayingira NRC tewali wadde keeseji eyaddayo okutambula. The matter died there paka lwe yafa n'asigaza obugagga bwe. Bagagga bameka wano naye nga babbi olubakwatako ne bagamba tuyingire movement. Kankwe diri ya junk helicopters. Junk helicopters zebagule Belarus sente zizamalawo zizaletera Besigye ogamba nti ebintu abivudde babivaamu namugamba bamuvunaana lwaki oyogera ebyamakoye akati bwe kiba bwe kityo ntandise ekibiina nesimbyewo ekyo kyekyamuwonya okwesimbawo. Bwe yesimbawo n'afuuka opposition leader key figure, omuntu yekka agambibwa okuba nti yazza ssente ye Musale general yagende wamugana n'amugamba mukulu wange nze nzikomezaawo zizino dollars $5,000 weebale nnyo n'azizizza oba zaalagawa from there only heaven knows. Gyali 8 Besigye si yazimuwa omusuubuzi omu omunene siyinza mwogera linnya yazimwa naye nga yazze $8,000 naye nga diiru eyo yalimu n'omugenzi eyali nannyini gundi bank Kato eventually died. He died a poor man. Nenge kimutta diru gye bamuyingiza ate nga tafunyeemu. Katutandikira Musumba mu kitundu kino ekiddako ng'owulira ebigambo bye tugenda okubeera nga tugeraageranya amawanga ye comparative politics abasoma kemane njagala okugamba nga tonawunze ababbi eri
bonna baddukidde mu opposition. Ate eno abawakanya obubbi bebaze mu opposition. Kata we tujja okutandikira nga atandikira mu kitundu kino ekiddako jawulira nnyo okugeraageranya amawanga bannansi, that is comparative politics. Etwagala okwongera okutegeera oba ddala kituufu eggwanga Uganda tusenvula oba tusigalira mabega. Magufuli wafiidde nga standard gauge railway eriwala nnyo wano mu ggwanga Uganda twatema evvundike nga neewulira bino kankomewo tovaawo.